Abazannyira ku maanyi ga bannayuganda kaseera konna bannayuganda balinze lunaku lwammwe bajja kusanyuka nga muvudde mu bulamu bw'ensi eno wadde nga si mpisa y'Abaganda okusanyukira abafudde naye bwe muzannyira mu bulamu bwabwe. Essanyu eriri ku social media lya Pastor Bugingo ewaawo nga yasimattuse naye ate abantu bagamba nti waakiri bafunyeemu amaanyi okulaba nti batandise okubeegezaamu ababadde bakola ne Mwami Museveni. Banange gukubye po golo ebadde enywedde tubadde tugenda kuddamu tusale embuzi, tubadde tugenda kuddamu tusale ente, tubadde tugenda kuddamu tusale enkoko, tubadde tugenda kuddamu tunywe ku kabiya, tunywe ku kajuisi, tunywe ku kawayini. Banange omwaka gugende nga guli bulungi naate raba gukubye po damo yasame embizi gwe singa bakinkubidde ebyo ebinnyo ebya yero byekitasenya nokeera ku macha everyday notubeerako nobeera ku president waffe notugamba kiri simanya position yammwe ku bisiyaga eriyitya bade bakinkubidde dda amasasi. Bugingo seka Bugingo awonya amasasi. Tubale tuli ku barometer tukyakola ki tukyanyumirwa barometer yaffe simanya breaking news kaye matako Bugingo simanya omufere endiga afere endiga simanya sente za Pentagon yagala kutema nazo togenda gena na sente za Pentagon byonna bikole driver namwe kati driver lugendeddemu driver muzunga biki mwanire se ne bakitukubira amasasi anti mugamba muno emirembe wejiri emirembe tujirabye tata seka Bugingo emirembe tujiraba wejiri jitute driver we emirembe jayo seri omubbi oyo omutemo oyo EDF oyo bade bakikubya amasasi muddangamo time egenda tuka tubalagere sonibwe mwenna teri ali safe mu Uganda. Byonna bikole weefise kola buli kimu sente z'endiga zibaddize toja baleka mbisoto simanya kire kikyala kyo kimalaya kyo kimanya nakyo kijje kitandike kusolozaawo bino si bya Teddy bino si bya simanya bya X bino bya batujju bino bya mutemu anya ine mundu Teddy ine mundu simanya ba X ba ine mundu banya ba ine mundu banya bafuga ne mundu mu gwanga Uganda bade bakitukubya amasasi munda damo yasame embizi gwe Kibugingo simanya era Uganda emwe emirembe simanya mwe temusobola kufuga mwe muri violence era mukoze eki munda bade temuddamu kuzunga mwe bu driver simanya muvuga bakungu ababbi abakola n'omuyekera abawamba abantu abadiza eggwanga Uganda emabega mwe ba driver munyuke bali abaana balina sabawa abaana basobi balina sabawa driver goli driver simanya ovuga mukungu simanya ovuga omupolisi simanya ovuga minister simanya okola ki nyukira ddala guno mwaka 2024 gwabikolwa nga munana kyovula mutwegatteko mu abasigadde nga 8 January Monday ja tugende tubanja abantu baffe tugende tunoonye Kibalama gyali dokudo muje tulongose ekibuga nga 8 January tujabeera nga bano simayali kuba amasasi baga kuddukawo ne sente za Pentagon twagala sente za Pentagon gwe Bugingo ngoseka embeera bwete weyimiridde Pastor Bugingo nga yakasimattuka amasasi abantu abandi badde bamunakuwalirako kubanga musumba naye bali mu ssanyu basanyuka nga bagamba nti azannyidde nnyo mu mazike ga bannayuganda abaana bazze babuzibwawo nga babawamba enkya n'eggulo yavaayo ku TV ye n'abalaata n'agamba ebyo byakulimba Uganda emirembe mingi emirembe Uganda gy'erina atandise okugirozaako bannayuganda bali mu ssanyu eritagambika bagamba ekyo tekimala era basaba ababadde bakikoze mbu bakomewo bamumalirize kubanga yasinga okutembeeta gavumenti ya Mwami Museveni. Gavumenti gyatembeeta ate yebadde musaanyizzaawo olw'ensonga y'okuba nti gavumenti bokka abalina emmundu. Teri muntu wa bulijjo atambula na mmundu era tajja tugamba nti waliwo abamuwalana nga bebadde bamukozeeko obulumbaganyi. Abamukozeeko obulumbaganyi bebo ye balowooza nti bakola nabo basaavinga. Essaawa nno etuuse baagala okweddiza ebyabwe
kubanga ettaka wasuubiza abantu okuzimba Pentagon kyakakasibwa nti si ttaka lye. Baamuwa akolerewo ensimbi, amaze obbakolera ensimbi baagala okumuggyawo wabulewo omuntu n'omu abanja nti ettaka ly'omusumba tulyagala kubanga abalirimu si baffamire, alirimu ne bambega be baamuteekako mumukuuma okusobola okutambuza emirimu gy'abakama be. Kyova olaba buli lwalinnya katuuti baakuutira akadingidi nti be balina okufuga eggwanga lino bwe bavaawo abaana bafuge, abaana bwe balikita n'abazzukulu bakikwatemu. Naye ye tasaasidde bulamu bwe nti waakiri naye yandyagadde okubeerawo alabe ku baana n'abazzukulu. Bennyininyini baatembeeta ate be babadde bamumizizza omusu. Olwaleero asimattuse naye ate tebinnaggwa kubanga ebyabwe tebimala gaggwa bwe bityo. Kitegeeza nti wekiba nga ddala kya siriyasi nga babadde bamunoonya bakyamutambulizaako amaaso. Ayinza okufunamu akalemberezi olwaleero n'awona amasasi, bayinza omunona mu ngeri endala yonna, naye minshoni yaabwe baagala okulaba nga bamumaliriza.